kati mami wange kwe kuŋŋamba Ruth olina obulwadde bwa olina kawuka ka mukenenya nga bali abalala bo baali already bakimanyi cause bo baali bandabirira yes bo baali bandabirira nga bamakinga sure nti ngenda mu ddwaliro funa eddagala lyange nnimira eddagala mam nakugamba nti Ruth olina akawuka ka mukenenya yes mama wo yakugamba tewali mpula yakyogera yali mama wo gwe wawulira otya ng'omwana that moment wano wenkubuuliza kino okumanya nti olimodde wakimalira ku myaka emeka nali 13 yes nali 13 myaka 13 wali wonna bakutwala mu ddwaliro bakuwa eddagala tomanyi eddagala lyakiri bakuwa yes yes ganina emyaka 9 bantwala ddwaliro ne bankebera ne bala ati nina akawuka ka mukenenya nentandika eddagala okay ku celebrity track extra UG ogamba otya gwe atulaba gyosanga ng'otulaba obulamu buli butya olwaleero sho tugireeseeko wano ogiyisa atya kafe javas manji waayo tetuze kulya mmere uyinza olowooza yeeri waggulu naye tetusobola kulya awo ebyawo bya bbeeyi netugamba tutuleko wano let us sit here tunyumyemukko. It's a Friday here in Uganda. Obulamu bwe butyo butambula mpola mpola. Weather ntera okugamba mpoze ebeera ku ki 64.6 degrees Celsius Fahrenheit. Look at her, you know kumbuulira. Eri ku ki? Look at her. Wama tugende mu maaso. Kyena okola kiri mu subscribe and notugoberera yona gyosiza ng'otulaba. Abali mu UAE. In November, I'm coming back to Dubai, DXB, and Abu Dhabi. Ngenda kuba nkomawo. Abana mwankoye mwanga etokomawo Dubai, simanyi twakoye. Ashi Tours and Travels. Bebanteka mwaka sente. Hey! Omwana ashiri quality. Yasitudde David Lutalo, n'asulalia Jasmine, n'asula ne Keizi Kabolya. Ashiri Tours and Travels. Bebakozeko ku byentambula. Kugamba nti muganda wange yali official sponsor w'ebivulu byonna ebya Lutalo ne Jasmine mu UAE. So muganda nkutegeeza nti weegate ku Tours and Travels, genda mu Dubai, genda okulambulako. Airport pickups, air ticket bookings, byonna mu UAE. Akanamba k'essimu kali awo mu kabox wansi awo kakubeko olabike nti ofuna oyogera n'omukyala Ashiri quality akutambuze bulungi mu UAE n'okuzza Uganda. Abagenda mu kaholiday mwegatteko. Olunaku olwaleero eno show njala giweereza omuvubuka yenna ali atulaba. Ebiseera ebisinga tuyita mu bintu bingi n'okusoomozebwa okungi bingi nnyo. N'okyuka ogamba obulamu bwamu bukyawe mbweneye mbiveeko. Naye Mukama n'agamba nti guma bangi babiyiseemu si ggwe wekka. Leero nze ne mwana muwala the beautiful Ruth tugenda kuba tunyumyamu emboozi ntono si mpanvu. Oluganda talumanyi nnyo naye era ajja ddwogera. Ogenda ddwogera? Jagezaako. Oli otya Ruth? Ndi bulungi sebo. Obulamu buli butya? Buli bulungi. Weebale kulabika bulungi. Naye weebale kulabika bulungi. Mundabika bulungi? Aisha, abaana bali abajja gamba oyo alabika atya bulungi oyo. Omulabe bw'atunula. Olabika bulungi. Ndabika bulungi. Obulamu bulungi? Obulamu bulungi. Emirimu gitambula gitya? Emirimu tugezaako tugitambuza mpola mpola. Okolera side? Nkolera Wakiso. Wakiso. Wakiso oyo omwana yali agenda kunguzayo ettaka naye lyali lyampewo batutwala emisinde nga tetulinnya neŋŋaana kiki kino. Ruth, emirimu gitambula bulungi? Kitambula bulungi. Obeera nani waka? Wangi? Obeera nani waka? Beera nzekka. Obeera wekka? Manya abantu basinga okwagala okuwulira. Nga tonagenda wala abeera nani? So, I think ndowooza abasinga balabako ku mbooziyo or anywhere nga waliwo mwana muwala. Kino njagala nkyogere eri abavubuka. At times naddala ffe abalenzi bwe batugamba okwekuuma tukebeza maaso tutya noga kangende bugenzi bulamu buno kangende bugenzi oba ki
n'emboozi ya leero njagala tubeere bekkaanya era omuntu nga Ruth bw'avaayo n'atunyumiza ebigambo by'agenda otugamba tubiggyemu ekyamakulu. Ruth ono bw'omutunuulira wano omulaba nga talina buzibu notso omuntu bw'akulaba agamba nti talina buzibu talina yadde naye I fear saying it out. Can I say it? Ntya okukyogera nze kyogera njogere. Ruth ekyo kyennyini kyetwagala kulwanyisa kyotya. Ruth ali HIV positive. Bwe njogera kino abasinga mukitegeera nti alina obulwadde bwa mukenenya. Naye ebiseera ebisinga omuntu abazze n'ajja mu maaso ga kamera sigamba nti aba akiyagalidde okubeera nabo. Emboozi egenda okwogerako ne Ruth. Ruth bakuzaala wa? Banzaala Oyam district. Kimanyi Northern Uganda. Njiwulira. Yes. Bakuzaala. Mami ne dadi gye bali? Dadi yafa. Yafa. Ate mami? Mami waali. Waali. You said together. Yongera ku ddoboozi wamu. Mami gyali? Gyali sibeera naye. Bazaala baana bameka waka? Tuli bana. Mu dadi omu ne mami omu. Bazadde bedda nno beekuuma bulungi. Osanga abaana bane ennaku zino osanga oli omu ne taata. Nti ate ono taata we abeera simanyi kabira byomu. Ate ono ali Masaka. So, Ruth, ensonga etulese wano tuzze kulwanyisa stigma eri abaana ab'obuvubuka n'abantu bonna abali eyo. Ruth omuntu yandeebuuzizza nga gwe omwana obuwala alabika bw'ati wandibadde weekuumira kino ekyama n'ogamba kambeere nga nkisirikidde mbeere n'obulwadde bwange anangwamu yanangwamu. Why mu kaseera kano bwajja butya okuba nga olina obulwadde buno? Wazaalibwa nabwo? Wabufuna okuze? Bwajja butya? Nazaalibwa n'akawuka. Akamukenenya? Yes, akamukenenya. Wazaalibwa nako? Nazaalibwa nako. Okuva mu buto obadde nako? Nva mu buto mbadde nako. Bakitegeererawo nti oli mulwadde oba? Tebaategeerawo. How long did it take okumanya nti oli mulwadde? How long did it take? It took 9 years. Myaka 9? Yeah. Okumanya nti oli mulwadde? Yes. Awo wonna okuva mu myaka gumu mpaka ku 9, how was your life? Bwali butya obulamu? Nali ndwalanga nnyo. Nalwalanga nnyo nga buli kaseera mba ngenda nnyo mu ddwaliro kebera kiki. Ate omanyi abazadde bedda, abantu bedda bali tebalina nnyo bali tebakkiririzamu nnyo ki mu ddwaliro, modern hospitals. So bakozesanga nnyo herbs. So kati nange buli wendwala nga mami ye kyakola afuna herbs, those local herbs nga nzijanjaba naye nga takebera kiki kinyuma. So it's until later when agenda ku Kampala Children's Center eyo gye balabirira abaana abali disadvantaged. Kati at the entry nga nyingira bagende bankebeza awuka. Buli mwana bamukebeza. Buli mwana ayingira? Buli mwana ayingira bamukebeza kulaba oba obulamu bwe like bakebera buli kirwadde. Yes, bakebera buli status. Kati nze bagenda kusanga kati tinina n'akawuka kamukenenya. Yes. Myaka 9 tebaŋŋamba. Bali wali myaka 9? Nalimu. Bwe bakebera wali myaka 9. Bwe bayingira mu ssomero tebagamba nti tumusanzeemu gwe tebakugamba? Nze tebaŋŋamba. Bagamba ne bazadde? Bagamba, yes, bagamba mami wange. Yes. Naye like olaba police. Mwaka like omwana alina emyaka 9 like abatta n'akutuusa kumira ddagala? Nedda si kumira eddagala, nali mmira kubanga bo we bakizuula ne bategeera ne bantwala mu ddwaliro. Ne
we bantwala mu ddwaliro netandika okumira eddagala nga nange simanyi lwaki mmira eddagala nga just olaba bulabi eddagala bakuwamira bakubanga zajjangako ne motivation kati nga tobeeraawo like okwerowooza katino ebirowoozo tino naakawuka like okay bakubuulirira bakugamba nti kino bwe kiti yes naye nga kale mu buto maye wabanga oli mwana muto like otunulira nnyo like your environment and kati bo oba tebakikolanga buli wabantwala mu ddwaliro on that day they give me something that I always wanted kati nga sikirowoozaako kati nze for me mbeera ndi awo nga I'm always looking forward okugenda mu ddwaliro ofune ebiri byoyagala webakutwala mu ddwaliro bakuwa buli kimu kyeweetaaga juice cake naye njagalanga nnyo cake kati on that day bangulira cake bakutwala mu ddwaliro bantwala mu ddwaliro naye nga simanyi nga ze sibifaako like you're not bothered at all so it's until kale we natandika okubeeraawo nga oli mu ssomero nga mulimu abantu abamu we batandika otegeera simanyi how manyi ebigambo bitambula and based on assumptions kati abantu abamu babeeranga awo nga like just bashuminga kino ono mwana ki kyalina obulwadde kati ogenda kulaba nga like some people bakuavoidingamu batandika okwewala mikwano gyange nga babagamba tino we muzanya n'oyo mujja kulwala waliwo ekirwadde kyayina agenda balwaza so how old were you by then? There I had now entered my I was around 11, 12 years. Yes, 11, 12. Olwo kyali mu primary. Yes, kyali mu primary. Banno batandise okutegeera nti Ruth oyo batugambye alina ekirwadde bwe tunaamusemberera agenda tulwaza. Kati gwe wakitegeera muli nga bakikugamba banno olya nga kikuyisa kitya by then? Ye obulwadde wali obumanyiiko nti bwe buno bubi nnyo. Kale twasopanga nnyo about AIDS and HIV ku ssomero. Sijjukira one time I think oyo teacher yali amanyi nti ndi mulwadde n'aŋŋamba mpandike an article. That was my very first article that I wrote about HIV AIDS. I just wrote nawandika article eyo best coach bwe batusomesanga AIDS is a killer disease. You know, ebyo bye twayimbanga nga tukyali bato in schools. Naye nga naye sitegeera kiki nga simanyi ti nange nkiina. Wakiwandiikanga nga tomanyi nti nawe okiina mu. Yes, baŋŋamba mpandike an article about HIV AIDS. Era ne bagenda ne bakipinga. I think I remember I was in P6. Yes. That was the very first article in Awanika, but I never seen information yemala kutegeera ki kati yes nasinziranga ku musomesa yatugambanga about HIV AIDS. Yes, ku waliwo topic eyo bagiyita communicable diseases. Yes, that's where HIV came in, HIV AIDS. Kati nawandika kubesinga ku ekyo. Nga gwe tomanyi nti oba oli mulwadde. Yes. Wano wenkubuuliza kino okumanya nti oli mulwadde wakimalira ku myaka emeka? Nali 13. Yes, nali 13. Myaka 13. Wali wonna bakutwala mu ddwaliro bakuwa eddagala, tomanyi eddagala lyakiri bakuwa? Yes. Simanyi lwaki lwaki mmira eddagala, simanyi lwaki bampa eddagala. Bwe bakutwalira ku ssomero bakebera ne bagamba nti oli mulwadde notandika eddagala. Yes, ganina emyaka 9 bantwala ddwaliro ne bankebera ne balaba nti nina akawuka kamukenenya ne ntandika eddagala. N'omira eddagala? Ntandika okumira eddagala. Nga tobuuza ddagala lye bampa lyaki? Nga sibuuza
Namira bumezi because yagirangako buli wenagendanga mu ddwaliro nga bijirako ebirala ebirungi bye nali njagala cake ngenda mu ddwaliro nga bampa cake mpa juice splash nga naye babikuwa tobuuzo bali byaki kase byembadde njagala mbisanze eddagala ne mumpa kati banzijangamu banyambanga nnyo obutabeerawo nga namukutya nga kirowoozaako omuntu akimira eddagala lwaki abaana balala tebamira. I actually thought nali special. Gwolowooza mu mutima oli special nnyo ku balala oli wanjawulo ndowooza nti ndi special nnyo because nali nfuna binene ebintu ebirala ebirungi ate n'ekirala bwe twagendanga mu ddwaliro wabeerangawo n'abaana balala kati right now when ayongera ddala okutegeera how HIV programming works, like more about HIV programming ne system yayo kati kye bayita children's corner kati ddwaliro gye nali ngendamu bali balinanga children's corner era nga activities zonna ze tukola the children's corner ziri children friendly. You're drawing, mukolayo ka competition y'okuyimba, mukolayo ka competition you draw something ne bakuwa present kitegeera so kati you don't even think about it ng'omwana like and it was the same thing with other kids nga tebakirowoozaako nnyo like that's how they manage to keep us off from thinking about it. Wano wenkubuuliza kati nzirayo ku lunaku olwo bwe bakugamba lwe wakitegeera nga bakugamba officially nti Ruth, you know what, oli mulwadde, bakikugamba batya, kyaja kitya era niyakikugamba? Kati nakulira mu children center so kati abali responsible abali bakimanyi ba staff abakulu bakubira mami wange ndoza bayagala mami wange yabaŋŋamba amazima cause kiba kirungi ne kiva maamawo omuntu akuzaala ate kiba kirungi actually bwe buno obuzibu bwe tulaba nti abazadde abasinga tebaagala gamba abaana baabwe amazima tebagamba abaana baabwe amazima kati abaana ne bagenda ne bakifindinga out from another person which creates more conflict in a home so kati I felt these people like that's what they wanted to do like baagala mami wange yabaŋŋamba nti Ruth olina akawuka kamukenenya era abantuuza meeting banzija nnyo ku ssomero naye manyi no naziza emisango okuzza ewaka. Yes, because it was very early. Omanyi wakatuuka ku ssomero then around 11 nawagamba ti noddayo bazze bakunoonya isawa nga ttaano ez'okumakya nagaa nti bakunoonya ewaka bakunoonya oddayo waka kati naye ndowooza ti noba nansiza emisango tuuka era okutuuka nga ndaba abantu kandaba mu sitting room mu nnyumba gye nali mbeeramu nga waliwo mami wange waliwo ne bastaafu abalala nga 3 kati tewagamba kati we nabalaba ate nenkyati nnyonyonyo nga mmanyi tino oba nakoze gwaki guno nga munene nnyo. Yes kati ne bantuuzaawo nebambuuza Ruth, how are you, how is school kiki nga ndaba ate bali they're friendly like they're being nice nengamba okay I think it's not what kyaka tewakinakoze kati nebagamba nti yo mum waliwo kyayagala kugamba kati mami wange kwekugamba ti Ruth olina obulwadde olina kawuka kamukenenya nga bwe bali awo bali abalala bo baali already bakimanyi cause bo baali bandabirira yes bo baali bandabirira nga bamakinga sure nti ngenda mu ddwaliro funa eddagala lyange mmira eddagala so like for them they were always like, and I really thank them so much that for them they got to make sure that I knew earlier tegeera nga bukyali netandika kudagala cause nali ndwalanga nnyo
nali muto. Mam n'akugamba nti Ruth olina akawuka ka mukenenya. Yes. Mama wo yakugamba. Yeah. Tewali mpula yakyogera. Tewali. Yali mama wo. Yali mama wange. Gwe wawulira otya ng'omwana? That moment kyenjukira okukola like nasirika busirisi cause naye sikitegeera kiki like what HIV is. But I knew it was serious according to the way engage gye bakiŋŋambamu. Like I knew it was serious. Kasitegeera tino oba it's like it's a disease that you can even live with for what? For years without being cured. Yeah. Kati that moment, what I remember that moment, I had to first wait for the meeting. Wow, because they were encouraging me. Like my brain was already blank. And I'm trying to question what is this. Like it's really. Weebuuza kiki? Yes. My cutting of wongo was switching off but I knew it was something serious. Nenfuluma. Yeah, nenfuluma. But then later on, ngantandika okula. Ntandika okutegeera more about HIV. Nenyongera okuzuula nti mulwadde so abeera nawo for years. Terina cure. Naye obuzibu ne HIV ekijawulako ku bulwadde obulala nti yo ejja ne stigma. Kitegeera. Not from only your friends or people in the community, bw'obeera nabo bantu balala, but even you. Otandika okwesosola. Now, that's when depression hits you. Otandika okwesosola mu bantu, like mulimu abantu abamu like bava ne ku Dagala, abavubuka abamu, abaana abamu bava ne ku Dagala we bategeera kiki like what it is all about. Bava ne ku Dagala. Otya. Otandika okutya nga kyolowooza ti nfaddi. And most kale nkola nnyo emirimu gyange nkola nnyo n'abavubuka and I advocate for them. So ogenda like if you listen to other stories ogenda kulaba ati n'omwana agamba ati nze Ruth kizo kyennindiridde kufa. Omulala agamba nze sigenda kumira eddagala oba nfudde. Ne beera kino ti like there is always life. You can still have a life living with HIV. Ante demo society kati engeri attitude y'abantu towards HIV nakyo kireeta obuzibu. Because n'omuntu ali negative eyandisobodde okwekuuma through testing. Because the first thing you have to do, you have to go and test. Notegeera wawongwa. This side. Ruth. Okwekebeza okwo okumanyi. Emboozi gye nina kwekebeza giri awo edduka. Soko wali wekebeza. Nagendako okwekebeza result nazirekera omusawo. In fact ogwasooka saayingira. Nagenda otuuka ku mulyango gw'eddwaliro ekintu ne kiŋŋamba. Mukulu. Onoonya ki? Wenoonyeza kufa? Nenjikyusa eggaali nenzirayo. Ogwaddako nagenda nensiba omutima ne banzijjako omusaayi. Bamala bati ogunzijjako. Tebandabako. Era omusawo yankubira essimu n'aŋŋamba kaakati omaze n'ogenda kimanyi okutya kubaawo mu kaseera ako okutya kubaawo ate nga n'omusawo n'alinganga nti ndi mulwadde. N'aŋŋamba kati mukama wange bw'osanga ng'oli mulwadde oyinza kukola ki? Manyi bakibuuza nnyo ekyo. Mugamba ssebo ogambye ndi mulwadde ssebo kanzikiriza era kati bwemba ndi mulwadde kambeere omulwadde. Nentandika okukolima awo ssebo nga nkolimira omusawo. Nanga bw'osanga oli mulwadde kale kati oli mulwadde kati oyinza kukola ki? Nga sina kyakukola. Ngamba lumu nti ndi mulwadde. Anangamba jangu okimereza ekisizo. Nze sigenda kujja nwadde ntegedde ndi mulwadde. Kiri lwaki mba nzija.
Nanga atoli mulwadde jangu ozikime. Nagende ne chance gyo kwa kungati siriki. Si mulwadde. Era kwanga tangambye kintu kyonna nanga jangu ozikime sandikoze eki. Twani genze. Oyo pressure yo muntu ajejja kwatya. Eyo pressure kiri osobola kukyejjako tusobola kukirwanyisa mirundi ebiri gwe ng'omuntu whether oli positive oba oli negative oba nga tomanyi abantu abamu gabo tebamanyi segera kubanga n'abantu abali negative waliwo abantu abali at risk gabo waliwo naddala abaana ab'obuwala abato bali at risk cause baba ne sugar daddy know all of that era otunya statistics abantu abasinze okubeera nga bafuna akawuka bawala bato kitegeera kati waliwo ne group endala tubayita ba key populations eno group yo be bano ba sex workers yes abetunda abaana babe yes abantu abafuna sente through sex kitegeera nabo bali at risk kati muntu oba nga ali negative nga ye akimanyi nga ageze neyeekebera kati waliwo other ways webasobola okukola kyokwekuuma that is through simayi wawali owuliddeko prep kipyayi kikola kitya kati prep yeddagala ndio ndimanyi balingamba lino nesimanyi libamiranga lwawekingidde omuntu gwegase naye yes kati waliwo pep waliwo ne prep waliwo gwe nasanga ng'amira asima pep naye libanga lyakawuka kati yali akugamba nti yali nga ya having sex with someone kati bagita pep kati prep yeddagala ly'omira nga tonaakola ki kwegatta na muntu kwegatta mu muntu naye kaŋŋambe oli boyfriend wange kitegeera tuli mu relationship naye nga oyagala kukola ki kwekuuma so kati you take that medicine okukola ki okukuuma bagiyita prep naye nawe tusanze ebizibu tina abantu abasinga era still batya okufuna prep oyo because omuntu mulala wabasanga ali kukamera bajja kulowooza nti ki alina akawuka kakyo kamukenenya meaning zibwe enkamira nenegatta naawe ng'oli mulwadde nze sirwala tolwala babutondawa abavubuka mbakubiriza babukozese tubakubiriza tugezaako bakubiriza bakimanyi nti gyebuli nze mbadde siwulirangako abasinga tebamanyi bwe kamera nina okukamera nga ngenda kwegatta ne oba nina okukamera ne kambera mu mubiri it's free of charge kitegeera mumatwaliro like Ruth okubwe ndimira nga tugenda having sex oba ndimira newendimira lero nebwojja next week nobadde no olina okukamera on a daily basis, especially if you're sexually active with your partner or with whoever you're. What about like they are like like muli abantu abamu like for them cutting our sex workers for they keep on having sex with different people. That's why akumanya nti lero negase ne Sam mukiro ayinza kwegatta n'abantu nga mukaaga yes kati tosobola kumanya nti no oba mwoyo kuliko ki mulwadde toyinza kumanya nti omwabo mulimu abo balwadde yes tosobola kumanya nti no mwabo kuliko omulwadde so kati olina okwekuuma kati woweekuuma oba oyamba n'abalala kwekuuma kisege kati yes kati naye nga ekyo kati already mulimu abantu abakimanyiiko naye still ekibalemeseza okugenda batya nti abantu bajja kulowooza tiki balina akawuka kamukenenya kitegeera kati nawe kennyini ayinza okubeera gamba nze nswagenda
ne koka kongo epeka era lifaananamu ngaki ARVs dene si dene shira bakola makerenda amanene neri andi twali tukakanyako ne tulimira mangu dona libadde si dene nnyo tiritiisa no naye nga oswa kamera and if you really love your life you have to take it kwekuuma kitegeera kati naye nga waliwo ne other prevention methods waliwo condoms ezo zo muzimanyi waliwo n'ebirala naye nga naye kali kajja kwanguyira nnyo abavubuka akaweke bakayita batya prep yes obanga ye prepping kyogenda okukola preparing you okay like okay you just preparing yourself gammeka amakerenda ago gali free of charge gasangawa oswagenda mulago toseka nze mbuuliza abavubuka abali eyo kati gwe muwala oseka ki bwe mutwe muwuzika nga mukoze ensobi ne mulwalira awo oswagenda mu madwaliro nga mulago you can oswa kati jakuwa example ya kati waliwo dwaliro lye bayita mapi waliwo ne muju waliwo kati if you go to those madwaliro ago ne taso yaha taso abantu abasinga bamanyi taso kati oyingirira mu taso kimu obukene bagaa nti omulwadde kati wali obuzibu awo nga bakola obupiira bwa kondomu obwe buli wamu obusangawo ne muna amalwaliro amalala obulwaliro obwo bubeeremu obukerenda obwo anti kati gwayinza otuyambako nati era kyetwagala okukola twagala kola tino kati prep eri mu madwaliro amalala kati kangambe nga university erina those clinics ezo zibeeremu pharmacies zikola kizibeeremu omuntu asobola okukola kyokola nti naye tekankwata bwenkamira akawuka bwemira akakakerenda obulwadde tebunkwata tebukukwata Anna. But still, Ruth. But still, obanga olina partner wo ngali positive. Wabanga mire eddagala bulungi era you have to keep on encouraging them. Wabanga mire eddagala bulungi. Kubanga omuntu wabanga mire eddagala bulungi era kitwagala wabanga mire eddagala bulungi buli lunaku. Ko budde. Atuka kaseera nga takyasobola okusiiga abantu abalala. Okakasa. Atuka kaseera nga takyasobola okusiiga. Bwaba amira eddagala mu budde. Kubanga amira eddagala lye mu budde everyday. Buli lunaku. Bwe neegatta naye tansiiga kawuka. Tasobola kusiiga. Yes. Naye olaba kino like bingi kati all of that are prevention methods. Naye ekikyasinze okustandinga in the way is the stigma. Because newabanga nze ndi yes tindina akawuka naye wabanga sirwanyisiza stigma eyo endimu. Kubanga if you have that stigma kikulemesa okumira eddagala. Ruth, wali kinyaga kubuuza. Wali obaddeko awo ng'otambula obanga mu bulamu bwo bwa bulijjo n'ofuna okusosolebwa mu bantu ne bakusosola ng'olw'obulwadde bw'olina? Yes, kyali kintuuseeko. Yeah. Kyali kintuuseeko. Kyali kitya? Nga nkyali muto nabeeranga n'emikwano gyange nga buli mwana abeera n'emikwano gye. Kati omu ku mukwano gwange yali close nnyo nange. Lwali lumu yajja n'aŋŋamba nti Ruth baŋŋambe nti ndekera okuzannya naawe. Mukwano gwo? Nti wali obulwadde bw'olina era ojja tusiiga. So kati naye sitegeera awo nga nali ntandise okulaba abaana abalala nga like ba creating other distance
bakweyawulako. Yes, creating that distance. Ate abamu like ne batandika bullying. Yes, ne batandika okubullinga. Yanzijukira olumu twali tuva ku ssomero ngenda okulanga twali mu group ngenda okulanga omwana omu atandise okunkyokooza nga tewalina kyomukoze n'atandika okunkyokooza, and by then nali ntandise kubeera so reserved. Kati nensirika busiisi kati watandika okunkyokooza nga omuntu kusindika mukwano gwange omu najja to my defense kati nga ebigambo biyisiganya kati oli omwana najja nakola ki nankuba nakupa kyoli. So it's quite a lot because it happened for some time. Bakuchokoza okuba nti ye mulwadde bw'olaba nga bataddewo embeera. Yes, ogenda kulaba nga abantu bateekawo embeera like naye nga totegeera lwaki naye nga already kyemmanyi ebigambo byali bitandise okuyisiŋŋanya. Even in school, but still nga since like kati nze naye simanyi, but you just have that question, why is this happening? Kati at first nga ndowooza oba just like bano abaana tebanjagala bwakazi, kati it's later on when nategeera like nga nkula nga ngenda nategeera ti Ruth batugamba nga toli bwoti ne bwoti kati like because that did not only happen ne mukulu nga ndi ku university waliyo staff waliyo omusajja omu yajja n'aŋŋamba nti Ruth okyali muto batugamba nti tulina akawuka n'abantu abamu b'otategeera like people used to not talk to nga bakimanyi mayi bigambo bitambula nnyo because of that stigma like ebireeteeyo because of that attitude abantu gye balina towards HIV. It's not the person but it's the HIV. And that's what we kitugezaako okulwanya with other advocates. Muli mu mutima obeera ng'otudde wansi ng'osiriikiridde bw'oti biki by'olowoozaako kati mu bukulu ndowooza bingi kati olina okubeera specific ngamba like kusinziira ku stetasi yo gy'olina ey'obulamu bwo nga bwe buli gwe bw'otuula wansi biki by'olowoozaako oluusi nfe bw'obanga webagaa nti oli mulwadde otandika okweraliikirira kino bannange obulamu bwange wabivaako nabivaako kati right now buli wentuulaawo mba ndowooza how to support abavubuka abalala abakyalina that stigma and still kwekyo ndowoozaamu on how to also kuyamba abo abatanakafuna kwekuuma so kati that is Ruth now. Otaddewo ekintu kyonna okuyamba ku bavubuka bano kubasomesa mu ngeri yonna? Okubasomesa, I usually use my social media. Okuba Facebook yange bagitookinga, simanyi, I can't access it, but nakozesanga nnyo social media yange oku educatinga abantu. Social media handles zo okozesa manya ki? Kozesa Ruth Akulu. Akulu, spelling ya Akulu is A-K-U-L-U. Akulu, nga bwe tukiwulira nga bwe yes, so that's Facebook, name. Yes, Facebook, Instagram, Twitter. Yes. On Twitter ndowooza olina following following bulungi. Following Twitter kati nakagitegeera naye simanyi ng'egyo kikozesaamu but recently waliwo n'omukutu omulala
guyamba nnyo gubeerako nnyo abavubuka baguyita TikTok. Yes, TikTok nacho. I also try to pass on the message about HIV. TikTok nkozesa Raya Love. Raya Love. Era lwaki mmanya gonna Raya Love? Kati Raya kyavako waliwo movie gye bayita Raya. It's an animation cartoon. Gye muyita cartoon. Kati oyagala nnyo cartoon ya? Yes. Kuva Mubuto oyagala nnyo biscuit, oyagala nnyo juice. Cartoon. Ne kato kyabyagala? Yes, nkyabyagala. Because olaba when you look at your face, olaba face ya kibebi ekito, batera okugamba nti olinga kibebi ekito. Mwe close up. Olaba face yeyo tekula. Mind ndi waninga yogera ne mwana wa P7. Come on. Olinga kibebi ekito. So mukazi omukulu kati. Bajja commenting awansi ojja kuwulira. Kati mwange tuyagala nnyo katundi. Ndanga kibebi ekito. Neti buli omu abaako ne kyeyayagala. It's like, yes, Kuva Mubuto, like it's like a memory. Okay. And it's era wala na basajja abakulu buli kuba ku memory nga bakyali bato. Era ogenda baba ne that childish look. So, oyogera ku memory yo, otunanga kibebi. Give me a high five. Otunanga kibebi. Tukisusa. So, ogamba watwagala erinnya lya Raya Love. So, kati eyo movie, it's eriku omuwala, yali princess. Yali princess naye yasobola okulwanyisa all odds. Kulaba nga she's in like she was always in control of any situation. Yes, movie mulimu okulwanira still. Hey. She lost everything, but she managed to get everything at the end. Yeah. So it's called Raya, and then she had lost love. So it's a movie that just inspired love, Yes, because she had lost her father, the best friend we nakola ki na mutu gwe yayitanga mukwano gwe namulyamu olukwe. Oyo na cartoon. Yes, it's a very interesting. We're following a story here yonna. Yes, it's a very interesting gundi ojjiraba. Raya Love. But like it just inspired me. I just saw myself in that girl's. But it your love livao. Love, like I've always loved love. I want to be loved. I want to love people. You want to be loved. Yes, I want to be loved, and I also want to love. You have a boyfriend? Do I have a boyfriend? Yeah. Can I not answer that? Okay. Yes. Kotukavuddeko kale. Kakati. Waliwo sikubuuliza. Mu situation eno yawe wamanya nti oli mulwadde. Daddy yali akyali? No. Yali afa? Waliwo kye mbadde nsaagala okubuuza. Era bwe kiba nga wazaalibwa n'akawuka kaba kavudde ki? On bazadde. What so? Love ya daddy ewaka gwe katugambe family mwagambe muli baana bana. Gwe weka yali omulwadde. Weka what? Wali last born, first born? First born. First born. Tinkinja. Wala ebintu bino bibuzaabuza. Kati ate bano abalala bo ne banga si balwadde. Yes, kati mami wange, by then, yeah, by like what we are back in the days, nga HIV yakajja, tewaliwo ne ARVs. Yali muzibu nnyo. Oba osanga byaliwo naye nga abantu baali tebasobola okukola ki? Baali tebamanyiwa gye basobola okukasanga. Kati daddy wange, story ye nayo, it's a bit long. Yeah, because mami yagikunyumizaako. Si mami wange ye yatayagala najjo nyumyako. Yeah. Kati yanyumiza story ye yali yamukuza jjajja taata we. Kati
Jaja mwami. Yes, yeah. Kati naye yali talina full story on how he got HIV. And by then natandika okulaba mami wange naye yali atya that stigma kyava dda yali atya okukola ki okwogera okugamba mami wange naye mami wange yali tamanyi kati even that point where she gave birth to me my mom never knew and by then mu madwaliro because right now kyateeka nti it's a policy nti every pregnant mother bamukebera but naye nga bawadde consent nti kati osobola kunkebera because it's not by force yeah. So kati mami wange by then newe yafunira olubuto yali tamanyi ate nabasawo by then like tewaliwo that bonde tugiyita prevention of mother to child right now kati it's a prevention method tugiyita prevention method okuziyiza transmission like okuziyiza ensaasaanya y'akawuka wakati w'omwana ne maama. By then tebyaliwo kati second born we yazaalibwa ndowooza nga abasawo batandise like okutegeera how to protect a baby from getting infected and that's how the rest of them we are born without HIV. Now my first born asinga in most cases mugwa mumbi but also like there are other factors that determine because of hizo sana to like interacting nnyo n'abavubuka mbeera nnyo n'abavubuka oli agenda nakugamba nti ye middle born naye yekka yanki yalina akawuka ate nga bamuzaala nako but kati sometimes this is what I usually tell them and this is a scenario when you're living with HIV you're first of all you're dealing with the virus itself but you're also dealing with life kati ogenda kulaba yes you are a mother doing any challenges erisobola nokukwerabiza okukola ki okumira eddagala because the moment obanga atumira eddagala akawuka keyongera mu musaayi buli womira eddagala mu budde buli lunaku akawuka kakendeera mu musaayi kisegera kyona nagambye ati first no tosobola kusiga muntu wembanga mira eddagala lyange bulungi mu budde buli lunaku kati these mothers ogenda n'okusanga like balina challenges nyingi stress nezimukuba depression maybe ali kunoonya sente za school fees obanga like other challenges like you know life itself ina challenges nyingi obanga bamubanja alina mabanja bangi kati so some people end up bava ku ddagala like ebeerabira nga like tunulira eddagala ngamba so kati in that process neerabira nti no akawuka kola ki kali kusaasanya kali kuddamu okuzaala mu musaayi kati wafuna olubuto that child abeera at high risk okufuna akawuka abeera so exposed okufuna akawuka awo kitegedde yes so ye tubadde tuvudde ku kyokutuukaawo ambadde obuuza ku bazadde lwaki nze nzekka yes kinyonyodde Ruth nga tetugenda wala essaawa eno nakakubuuza kino gwe ng'omuntu amize eddagala kumala emyaka gino gyonna lina kyengeri lyali kukosezaamu nze nga nze nedda but nga nakatandika okumira nafunanga side effects ng'eddagala lyonna buli ddagala beera ne side effects zaazo bakamunguluze abamu baba baagala kusesema
So kati nze nafunanga just kamunguluze. Nafunanga nnyo kamunguluze. By then nga nkyamira morning and evening. Yeah. By then, right now, life has been made easy. Tumira Dagala limu. Mpeke limu. Lyoka? Yes, once a day. You just choose your time. Yoyagala tandika. Bw'omira ssaawa zino leero, oddamu enkya ssaawa zino? Yes. After 24 hours? After 24 hours. Kati olinaako obuzibu? Yes. Right now, sikiinaako obuzibu, but when you're starting a new drug, any new drug, yebeerako ne side effect. Okay. But for me, how I reacted, nafunanga just kamunguluze. Anti oluusi batugamba nti bw'omira eddagala eryo bw'olimira oluusi otandika okulaba bw'olaba abafu bw'olaba otandika okulaba abamu bafuna nightmares like keddaga like there's some drugs eziba strong. Yes, I kireeta nafunanga nightmares. But like abamu like some people don't get because fe tulina group yaffe we have our peer support groups ngafa abalina kawuka kamukenenya like to sharing experiences zaffe. Abamu agana like muli abamu like bafuna like their eyes turned a bit yellowish, but it only doesn't stay on forever. Like kibeerawo kabanga like for 2 weeks then kigenda. Yes, noddayo mu normal kalayo. Abamu bafunanga maybe a little bit headache. Yes, but yes, so different people. Bali abafuna kiri ekyokulaba abafu. Si bafu. Ofuna nightmares. Why Dagala Bekyoma nti omwana yangamba tiri eddagala bw'olimira. No, it doesn't last. Otandika okulaba nga bakuziika olaba abafu olaba nga batwala mu ntaana. Kati oyo yali alina gondi. Yali kati omanyi sometimes abatasinga weba batega tino mulwadde byatandika okulaba. Olwadde tebabusekeramu. Nati kati kyetwagala kulwa like it shouldn't be something. Butiisa. I want to tell you abavubuka abali eyo nti obulwadde si bulungi yadde babujja yadde omira eddagala babuulire. Lwaki kasooke nkubuuze lwaki olowooza kino si bulungi? Wali obulwadde obulungi? Teri bulwadde bulungi. Teri bulwadde era bulungi. Naye tugamba nti tuwaga like abantu bakirabe nga ekya bulijjo. Whereby whatever kati malaria. When you fail to tell someone to know in malaria, nja kubuuza nga you're not okay kiki oli mulwadde nofunyeemu ka malaria, you know, and that is it. That's malaria. That is malaria. Okay. Okay, not ka malaria. I'm just in consider maybe language yange. Ndio soma nti ka malaria naye ka HIV tekabaka. Okay, HIV. Ruth. Abavubuka tubeere serious. Bakimanye nti oswaka ngamba nti n'olina sukaali. Anize. Sukaali bamwogera nti nina sukaali. Is it curable? Is it curable? Erina eddagala erisobola kukacuringa? Anti omira ddagala buli lunaku. Nedda. Have you ever wali obaddeko n'abantu abalina sukaali? Sukaali mbw alinnye? Nedda bamira eddagala buli lunaku. Waliwo n'abeekuba empiso buli lunaku. Mama yankuza ku children's center. Katandika okwesigama ku bulwadde obwo ntola nti abantu balina ne kansa abatta. Katwala ne kansa. Naye omuntu tajja kutya omuntu wa kansa. Era ajja kujja amukwate nako. Okimanyi nti edda omuntu bwe batugambanga nti omuntu yalina akawuka. Okimanyi nti era kyali kirooto kya ntiisa. Otya n'okukwatako. Yes. Otya n'omusemberera. Yes. Kati kyetwagala kati ennaku zino by the way ennaku zino abantu bagenze bategeera. Si tebikyalinga byedda. Omuvubuka ali ayinza mugamba ki ssaawa zino nga tumaliriza Ruth? Omuvubuka ali eyo
kyosobola omugamba obanga tomanyi status yo genda weekebeze. It's not by force but kiba it's your life ate olina okubeera nga gwe ali in charge. Because oyinza okubeera ng'olina akawuka nga you're spreading it around. Kitegeera. Then kati omuntu ali negative weekuume, make sure nga mba neetakulatakula ndi mulwadde niwankebera nga siina naye kati lwaki mba neetakulatakula oyinza okubeera ng'olinayo egundi allergy. So n'otyamukwawo kati otidde tolina kutya naye obu HIV enaku zino abantu bakyetakula nnyo eddagala bwe lyajja tebikyaliwo ebyo kasomera eddagala lyo bulungi kati kali akadagala okayise batya prep akaziyiza nga ogenda kwegatta n'omuntu nebulwadde nebutakukwata yes bagiyita prep nkikwate prep kaziyiza omuntu okulema okufuna akawuka oba Oluganda lutuufu. So naye kati njagala okugamba abavubuka abalina akawuka akamukenenya titogwamu maanyi. Abavubuka abalina akawuka kamukenenya togwamu maanyi, toli wekka. And it's not the end of the world. You can osobola kubeera nako, osobola kupursuinga dreams zo ng'oli nako. Kubanga nkimanyi kino buli omu abeera ne dreams ze. Mulimu abagala kubeera doctor, mulimu abagala kubeera musician. You can still pursue your dreams. Ate n'ekirala temuva ku ddagala, no matter what. Always find something that keeps you moving forward. Wofuna purpose. If you identify what your purpose is, wotegeera buli w'otuula n'ogamba n'oweebuuza ekigambo naye lwaki ndi ku nsi, lwaki ndi mulamu, bw'onoofuna answer kijja kuyamba nnyo okubeera nga tova ku ddagala. Then kintu ekirala kyenjagala nnyo it's okuyamba abawala, ddala abawala abato. Ti message yammwe eri nti mwekuume nnyo like mwekebeze like namwe mwekebeze. It's very important you be in charge, obeere in control. How do you say in control in Luganda? Okubeera gwafuga obulamu bwo nga gwafuga obulamu bwo naddala when it comes to your health obulamu bwo. Kati like twogedde nnyo n'abawala abasinga naye challenges zeba facinga nyingi. Mulimu oli nga maybe nga ali married like babafumbiza nga muto, oli nga like tuwulidde nnyo teenage pregnancies. It's because of different ebintu kiva ku unfavorable environment gye bateekawo for girls. Girls babalabanga like I don't know, like some people balaba like they are weak, some people take advantage of them. Nabanga omuwala agambye tino kangambe nga atuuse okwegatta n'omulenzi nagamba tino yambala condom okubanga ye muwala talina kingamba atya. Naye nga njagala like girls you take charge of your life, taking a control of your life. Omugamba no protection, no sex. That's it. Bwekabanga tekaliiko obanga tekaliko tewali kazannyo obanga tali like you oba if not another way you could take control of yourself, go access prep. Find out where prep is, where you can get prep. Naddala abo abali negative.
you can go to Mulago, or you can contact me. Nenkuyamba nofuna ki? Prep. How can he or she contact you? So gaba number? Yes, so agamba number. So gaba number yesimu awo. Gubayinza okufuna. Number yange eri 0754 90 1396. Jidemu ko mulundi gumu. 0754 90 1396. Atagitegedde ogenda ku lukaze emabega ogiwulire. Atagitegedde enamba eyo kaze emabega bw'otutta ogiwulize enamba emu ku emu. Ojja kweyogerako ne Ruth. Kale kataba mbadde kyagera ku bawala kati yogedde nnyo n'abawala mbayambyeko n'abamu like okufuna eddagala lya ARVs. Oli nga line boyfriend we naye nga tamanyi nti boyfriend weki alina akawuka ate nga naye like tatekinze control okwekuuma. So please make sure tino omanya status ya partner wo nawe but oyinza okutategera status ya partner wo naye make sure that you are aware of your status, not taking caution. Obanga, if you feel that you're not safe, you can always reach out to me, and I can help you. I can refer you to places where you can get help. Okay. Yes. Kati, I think that's all that I can say. Okay. For now. Kale, bwe tunaaba tugize next time tugenda kukomyawo Ruth nga tulina ebirala byetwogerako eri abavubuka. Olwaleero omuvubuka ali eyo eno show mbadde ntandika ne mbagamba eno show njiweereza omuvubuka ali eyo tulaba jusuza ng'otulaba ebyokuyigamu ebiri byowulidde nga gw'obulya mu mutima tebikuyamba bireke naye byowulya nga bikuyamba bitwale nga bulijjo bwe ntera obbagamba. Ruth, thank you for coming. Webale kukkiriza obudde bwaffe n'obutuwa tukwebaza nnyo wakuba nti nze ntera okubaamu ne ssente nenkutwala cafe Javas lwakuba kati nze nange leero ninga cafe Javas. So next time tugenda kutuulako wali munda tunywe bakayita batya milkshake. Ebintu byoyagala ebyo kati ntegedde byoyagala batwe wali ebigaali byotyateereyo cafe Javas cake bwe bitwe kale batwe ne milkshake so tunyumirwe obulamu. So omuvubuka ali eyo twegatteko paka Ruth nkyamubaleetera bingi mulina okumanya terinza bimala lunaku ate like bingi nnyo bye mulina okumanya about HIV ne new technologies ebiri under research okusobola okuyamba naddala abawala okuziyiza akawuka ka mukenenya. Kati waliwo technologies ezijja zikyali in development ne research nga zo kangambe epeke omira epeke osobola kuziyiza lubuto osobola ziyiza n'akawuka kamukenenya empeke emu eziyiza olubuto n'akawuka naye kyali under research. Okay. Yes. Nindowooza eddagala eriwonya akawuka nayo linaatera okulabika naye erikyali under research. Bingi nnyo bikyali under research naye HIV yo ngayo lwaki tetunaafuna cure yaayo mu science. Basayansa bakinyonyola nti no HIV virus akawuka kali stubborn tekalinga other virus. Leero kali yellow enkya blue kabuzabuza like it's very stubborn. Okay. Kyolala kino n'oba ng'omira eddagala n'otuuka kaseera nga like nga tebakyalaba akawuka mu musaayi kati abaatamu balooza tino awonye. Kumbe biri stubborn bigenda ne byekweka in those joints. So kati bw'ova ku ddagala ng'olooza tino owonye nigana ebidamu ne bivaayo. Kale tekawona byebyo nze mbatadde mpozi next time tujja kuba tukomawo ne Ruth. Mbere bulungi mweraba.